engeri gye bamwatuliddemu bannange Maama Phina si birungi n'akamu. Fred Lumbi yaleese bwino akatambi kayina maaso awo Dr Kuluthum n'Acram bannange ensonga nga zeeyongedde okuwanvuwa nabyo mbiyina maaso awo Bobi Wine tebinnaba kugwa Alien Skin amaze n'atubuulira kyazzaako shiba kalungi talubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya wuuno omukyala eyazaala abaana 9 bannange akatambi kayina maaso awo kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga ono ku Suubye News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo munnange sigenda kulwisa yadde n'akatono era nga nkutandise ne mwana muwala Spice Dana namukwaya munnange ku birthday yatubuulidde ekyama kikatukira wange mami wange yali kadama mami wange nje yasooka olinnya yali agenze kunoonya ssente Kiyumba kati naye namusuubiza ne mugamba mami ennyonyi eddako nze nja okutwala nga toyigenze mu kiyumba ng'ogenze kukola kimu ky'oyagala and I want to make it happen. Munnange maama wa Spice Dana yasooka kukolako bwakadama bambi mukazi wattu naye katumusabire ate mukama amutuuse ku ekyo kyasinga okwagala bwe nkuzaako eno ku ssekavumira wa kuno oba omuvubuka akyasinze okwambula abawala bannange kyokka ate abawala ne batapowa ne basigala nga bakyamuyayali era nga si mulala ye Dr Sefco. Munnange oluvannyuma lw'okugwa kabenje bantu bayogera bingi simanya akutuseeko amagulu ati omuntu tasigazizza ati afudde ati emmotoka eweddeyo wama buli omu yayogera okusinziira ku kyeyali awulira ku mutima naye munnange kituzizzaamu amasanyu kuba erunaku lw'ejjo yalabiseeko munaye ng'alaga nti enjawulo weeriyo kiriya ddala era ng'omulaba wo music wamma akoona bulungi nnyo ate ebyewuunyisa bye bannange nga tebiggwa mu nsi ono nno omwana muwala oba nankyalo ono gw'olaba yamala emyaka 25 ng'asaba okuzaala munnaye nga talaba mwana naye lubadde olwo mukama n'ayanukula essaala ze munnange ate mulowooza mukama tiyamuwadde oluzaalo lw'abaana 9 yazadde abaana 9 omulundi gumu naye nga gwe wena abyagala n'omukyala abadde mu Nigeria tali mu Uganda mwezi ogabannange ate nga mitawana mirere egigudde mu Uganda tebiri mu Uganda wabula biri Nigeria kale ninga tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga ate era munnange negenero zamba munnange nawe olunaku lw'ejjo mukyala we yatukubiddewo kibebi okitegeera munnange kwegamba bazadde bebi waabwe asooka naye nga lambi nabo tubaagaliza birungi tubaagaliza bisinga naye nga maama zoono ow'abaana 9 ye anzija enviiri ku mutwe mu bufunze akimaze bannange byebiri mu saidi eze ate ye munnange Alien Skin wijja yogera ebintu bye nga tusaaga naye nga munnange so omusajja ali serious ebintu byayogera abitegeeza kasooke batereko wano ka video namwe mwewulire ku bannange omuntu ali serious byaddala ka video kaakano kamukawulire ali tweyongereyo mu maaso n'agaaliro bannange bulijjo abyogera nga muwoza wankoola simanyi waki naye munnange n'amaliridde okwesimbawo kuba pulezidenti platform wekiri wekiri sebo kuba nina akayimba kange kagamba if Bobi Wine can did it why can't I did it too? Ekitegeeza ekyokulabirako kifunidde ku Bobi Wine bw'aba yakikola nange kankikole. Buli Bobi Wine kyakola kyenkola mwegomba nnyo yayimba nange nenyimba. Munagivaamu nadda mu politics nange nenkola kyekimu munnange. Ennyonyi enkulu eziyigiriza etokola ki? Okubuuka. Kati nze bwembuuka kiba kibi. Naye ate gwe wennyini wayimba n'ogamba never be attached to any simanyi political party. Don't be never be loyal. Nakona kakopa mulaini ya Bobi Wine era. Nga kagamba ki? Never be loyal to anybody. Nawe n'ogamba never be loyal to any political party. Nako yakateekamu era nako. Nga kagamba katya? Never be loyal to any political party. Kati kambuze omulama gwa ufango ni unity platform guli kuki? Gwa kusumbwa gwanga mu bugenderevu. Kusumbwa gwanga mu bugenderevu. Mu bugenderevu bw'ekitalo nno. Kati ogenda kwesimba kubwa MP kubwa president? Ngenda kwesimba kubwa kijje banna. Tokimanyi na kukimanya. Nawe nagwa nembale njambere nga nze speaker nze president. Kale ngenda kula dictator okutwalize wamu. Ogenda kubeera dictator? Yamani. Tomanyi oba kubwa president oba bwa speaker oba bwa member of parliament? Ngenda kula president nga ndi dictator boy. Ate lwaki obeera dictator? Bannayuganda banaakuwa akalulu nga oli dictator?
ne batampa kalulu jakabba alien skin wolivawo walibaawo okunyolwa. Tekyali kulanga kulala naye omukulu yamaze dda okulangirira nti mu 2026 agenda kwesimbawo waliwo nambitiibwa ebingi ne mugamba ogutokomoka gata amawulire bannange nze nga nze kulwange bambi gankutyeko era ne gankwasa ennaku munnange ye musajja kapere munnange avuddeyo n'agamba nti basaba mukama bambi abaana ye bonna bazaala tebamufaanana wabula bafaana ne mukyala we nti kuba munnange ye buno obubi bwaliko munnange abantu bamusosola kebeere famire ye emusosola temwagalirako ddala era agambye mukama bambi nyamba abaana bange bonna tekwabeerako n'omu afaana kuba munnange nze nange okunsosola kinnumira ddala tino singa ate abaana banaafaanana ekitegeeza nabo babeera bagenda basosola munnange ebyo nabyogeredde ku interview ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo ate bwe nkuze eno munnange Nagudi ne Dr Alima ono munnange yeyerusa ate takoze olutalo oluvudde kuki kuteeka mwana muzifiru takuteeka mwana ku TikTok oyo lwaki mbyogera nga kabidiyo lwaki temukoppa kwa abaana abato nga Mina ne Avieta okisooka bali mu mukwano oguli mu limelight gwe mwennyini n'ekisajja kye wafumbirwa tosobola na kuyimirira nakyo mu kamera n'okola nakyo video kebeeremu nga kikukubya omugongo ositudde omwana amangu ago omutadde mu kamera biki omutuuzizza na mu filter. Can you imagine putting a young kid of days into the filter before posting her? Chichanyo mufaki mukipinge kwa abaana mu mayumba paka ng'ennaku 40 ziweddeko. Ennaku 40 bwe ziba nga ziweddeko olyoka ofulumya omwana mu bantu. Naye kati nagenze kutunulidde ku lw'okubola ya mukwano go oli so excited ne mukwano go mwennyini be bana abakazi abatambula n'ejjanaba mu mitwe nga tasobola kuyuwa amazzi mu nviirize mbokuloko yazisibye nga za bbeeyi ng'alina jjanaba z'abasajja ng'ana wano mu Kampala. Yes, tanaza mitwe atuse akukwatidde ku mwana mbokulwokuba akulete ye bugoye kyo bebalaga mu kamera obunaku bubajjudde obugoye bwokyo bebalaga mu kamera nyabule nyanya nzo mwana w'ababi ababiri kati nze ntunuulira ne excitement gye wagijja okubeera ng'opaku kamango ag'otadde omwana mu kamera mbokoloko bakuleetedde zawadi musaya nayita zawadi hizo ndio zawadi za wapi hizo mufiche watoto paka siku 40 ndio mkatoe watoto inje jameni tuko na husuda watu wako na macho mabaya yenye inaitwa husuda kwa Kiswahili ama kwa Kiarabu mtu anaweza akamwangalia mtoto wako akamtenda kitu. Jameni muchunge watoto wadogo bado wadogo malaika za Mwenyezi Mungu baada ya siku Byati ebyo nga tubyerekereza bwete nkuvuze buterevu paka wa mwana mrinzi Harmonizer munnange nno olunaku lw'ejjo ku Beroba Festival temulowooza tikya performance akayimba kashiba kalungi bannange endulu neera y'abantu ne bagamba jjukira bano abantu ba mukwano olwakuba mukwano gwabwe gwankukutu bo tebagulaga mu bantu bannange. Azinani my baby mo, Jagaram Panado my baby. Azinani my baby mo, Jagaram Panado. Let's go. Azinani my baby mo, Jagaram Panado. Yeah. Azinani my baby mo, I want to see Tim Shibas in the building tonight. Masao nina akatambi ka Maama Phina munnange Freddy Lumbuye nga amulumiriza bannange Freddy Lumbuye weeyitaki ate kansoke nkulekezeeko munnange bano abaagaana ow'eriiso ne Dr Kuluthum munnange Maama Phina ayina wano ebigambo byali mu kubagamba naye nga ebigambo byayogera buli mukyala mufumbo yenna bimukwatako nimwe lwakuba munnange nti munonooza ensonga z'abannammwe ate ezammwe ne muzirekawo kansoke mbatere ku Maama Phina ng'abalangira bannange abalangidde njaga otumye omwami gw'olina awakaawo ddala damage eno eyatuuse kwa Acram ne Nabunnya ewo tetuukangawo okujja okwesiruwaza abasajja bangi bakola ebitasaanidde mu bulamu nga bw'omulaba mu butuufu ng'obadde omulinya akagero oyinza omwenyinyala abasajja bafekinga love n'akulaga nti akwagala n'akulaga nti akwemolerako n'akulaga nti ye kwegagwo wotali tasobola na kubaawo naye nga bwadde ebbali ekintu kyakwana n'omusanga n'akantu oyinza okuwunga mbibasomesa n'ekyaneggwo ne mulowooza nti Maama Phina Maama Phina oba ayogera ki naye kati bwe mulaba baba n'obumpwanki obuntuntu
obumenkemenke obumenkemenke obwo siri bufuna nze okitegeera n'osanga omusajja ow'ekitiibwa n'oleeta abakozi ewaka ng'akakozi mu butuufu gw'alina okukayigiriza okunaaba n'omusanga nako ng'akebaseko olumu n'akafunyisa n'obutono akazaalamu omwana tujja jjogera ensonga eyo nina mukwano gwange si mukwano gwange waliwo omuwala ndi bubi yadduka yagenda bweru maidi yamutwalira omusajja n'amuzaalamu n'omwana naye kati maidi omusajja agamba byonna bye bakolerera abimugobamu abiddiza maidi era gwalina obbiwa abakyala bangi bali mu nnaku ey'amaanyi ennyo naye ng'aliwo lwannaakola atya naga ati kangume ntuule sina kyakkola ono muzaddemu abaana kangume ntuule n'akola ki ali mu fake life ali mu fake love watalina bwajja kuvaayo gamba nti yeetagulizeeko omusajja oyo bakoze ebintu bonna babadde mu life embi bonna amaze okufuna afuuse kirala yeebaka ne ku nzoliga z'olaba n'osanga omusajja wa myaka nkaaga ng'alina akawala ka myaka 25 ke kamwononedde amaka n'osanga omusajja alina omukazi w'obuvunaanyizibwa omulungi alinga Maama Phina alinga Kuluthum n'atamubala amuvaliyo n'amukola bw'ati n'amuwawula bw'ati nga Kuluthum tasobola kuvaayo gamba nti yeerwaneko nno kubanga ensi enaayogera etya alina kubikkirira ensi enaayogera etya naye nga peyini gy'alina ku mutima wano nze ndi ku ludda wa Acram ensonga zo nja kuddongera nga peyini Kuluthum gy'alina ku mutima wano nga bw'omuggula omutima wano ku disipule omuntu aseka twayogerako wano waliwo omukyalo omuyaga ntwamuvuma omutegedde esibifo ne Maama Phina banvuma tekuba kuvuma era ffe tetuvuma nze obulamu bwange bwonna emyaka gyempangadde sivuma naye nkugamba point gwe gy'owira ku mutima gwo nti ddala mu butuufu owulira essanyu ky'obadde ogamba mu bantu mu society nti omusajja kituufu okwendako omusajja kituufu waba yayenzeeko kwatayo n'akasente okamuwa agenda ayende yakwendako n'okubendu omanyi kyekitegeeza ekintu kye bayita omusajja omanyi nti omusajja tebamugeraageranya na mmotoka eno V8 omanyi nti omusajja tebamugeraageranya na buwumbi omanyi ekigambo kye bayita omusajja w'omuntu gwe olikogambe nti akwane nkwate n'essimu eno mwegekubira ku malayayo gy'oyagala nze ebyo ebintu binyiiza kati obulamu bw'ensi eno basebo ne bannyabo mu bulamu ofuna omuntu nga gw'omalidde nti ye muntu we gwengenda okubeera naye ate ekibi ky'abasajja bano ebigambo bye mutukwanyisa simanyi oba Katonda akyuseyo ebigambo ebirala tutandike okubategeera obuyaye bwammwe kubanga akwana Maama Phina omulaba bwendi wano bwakwana Rosette bwakwana usigala ali emmanju ffenna tujja omulundi ogwo kibanga bizinensi okolako ekwatayo gyogenda nayo abasajja naye bannange Fred Lumbuye maaso awulira akatambi ka Ryan Sikini kakabyamuko amaziga naye nga kituufu kati yembeera eriwo atoka nsooke nkuwe munnange Fred Lumbuye ng'atukakasa nti Maama Phina ye mbega bannange oli awedde emirimu ye lwaki mbyogera nga akatambi nkayina mu maaso olagamba tereka akatambi ali tweyongereyo maaso na Ryan Sikini yateeka abantu be abaakabano abeetuma amannya ag'Ekiganda mu mbuga zaffe eza Buganda basinga obungi nga kati balinganga abakongozi okulagirira n'okuwa amagezi ku bantu abo kumbe abantu bano baliwo nga bambega n'okukyamya ebintu bya Buganda ekyo obona nti abantu bangi nnyo bagenze mu madiira ag'enjawulo okuba nti bafuna okulambulirwa bulungi nnyo ensonga zaabwe ne bakomekkereza nga munnange tebafunyeemu kyamakulu ensonga nti abali mu mpewo zabazitudde mu bennyini si bantu baffe Baganda bantu bapaatiike era nga mulante n'omusajja Kabona Jumba ne mukyala we Kulanama neri wansi ngodde Mitiyana omukyala eyita Silvia omukyala gwe bayita Silvia Mukandoni oba Maama Phina be bamu ku bantu Museveni byateeka mu byobuwangwa by'obwakabaka bwa Uganda okubikyankalanya kati n'abantu bangi nnyo bali mu mbuga nnyingi nnyo eza Buganda naye nga abantu bano bakabano ate nga basinga obungi bambega era buli muntu yenna ajja okufuna information n'okuba nti bafuna ku bintu byonna ebyandibayambi mu ngeri y'okusigukula Museveni wekomekkereza ate report egenze buterevu wa Museveni so mwegendeze mwenna abatambula ogenda ku mbuga za Buganda ezisinga obungi era njala bategeeza nti empewo n'emisambo gisinga obungi eza Buganda gyasenguka tegikyaliyo nkiddamu mwenna abanoonya okulambikibwa mu mpewo
mu Lubaale ne Misambwa ne Mbalongo mwegendereze amadiro ge mugendamu abasinga obungi bakabano ekyokubiri empooza Buganda esinga obungi zabinyika mu nsuwa nezeetoololamu tugenda ne bakufera sina kindi okwogera ebyama naddala mu abali mu struggle banoonya obuyinza mujja genda mulebuka n'ebigambo nga gobigamba mbega wa Museveni ojja kuba tonnatuukawo nga bakuyodde ebigere obanga bakugjeewo nga tomanyi lwaki bakujje kubanga batwebutulula dda twetaaga okuddamu okwetereza nzize njogera ebigambo nga mbategeeza nti Obuganda buli mu matigga Yoseri yateeka akabano ke Mengo akatulidde buli nsonga yonna eno okutulibwako nga abantu tebasobola kufuna information entuufu twali tulowooza nti mu gw'omunaana ogw'omwaka guno gwennyini oguwedde ogw'omwaka guno gwennyini gwe tulimu njoza emyezi nga ebiri emabega twalibadde twayanyulirwa dda amasiro ago gatukwasibwa naye kikyagaanye nti kagendere ng'omukadde akogga nti amasiro gano gaagaana okumalirizibwa olw'ensonga Yoseri akimanyi nti singa ganaamalirizibwa bulungi nnyo n'ekibira ne kiddamu kisimbibwamu emiti bulungi nnyo ne kyalirirwa ne kibikkibwa empooza ndi Buganda zandisibuka yonna gye zibadde ziri ne zijja ne zeeridde eggula ne zitula bulungi mu ntebe yaazo ate munnange Lukoya kati olw'okuba nti ono amanyidde ebikolwa ebyakalogo kalenzi era balemeddwa okutereeza amasiro gano gamaliriza era gagenda kukwata omwezi ogw'14 bweddu nga simatereze kati nno ekigendwa ky'abano abantu mu kugooca mu kusookera ddala baali omanyi byali bintu bibiri Yoseri yali amanyi nti Obuganda engeri gye bwali bwamukoowa bayinza okukozesa amasiro gano okuteekamu ebyokulwanyisa yali ensonga enkulu olw'okuba nti Obuganda bwali tebukkiriza muntu n'omu ayingiramu ensonga ey'okubiri kwali kusaanyaawo bwakabaka bwa Buganda n'obulombolombo n'ennono bwonna obwa Buganda nga bazze bakikola yensonga lwaki nti bano abasajja bagenze mu bika bya Buganda ne bateeka ensobole ku basajja baffe abalangira n'abambejja ne bateeka ensobole ku bajjajjaffe abakulu abataka ab'ebika abo bonna abatakkiriziganya na nkola y'amayiga abasinga obungi ne bagobwa emmengo ne kati bakyagobwa abamugamba nti muno ekintu kyokola kikyamu era asiya abafuutula nga nenda bagisibufunde tumuwe tayimu kuba neyiculibwe namugamba waayitawo mmeka kyogamba osobola okulinnya eno n'olinnye eno kati aliye neyagala tugamba mbu yewakabi kuffe ffenna ayagala tumanyiira mbwe wakabi ku NRM wakabi ne ku NUP leero nakeera laba ulira kyagala tumanyiira mbu ssebo eno wakabi. Police, there is something they call preventive arrest. Waliwo kye bayita preventive arrest mu mateeka gammwe ag'okukwata abantu era ag'obbasiba. Lwaki essaawa ya leero General Gaddafi tali mu kkomera? Lwaki essaawa ya leero bonna abaabadde ku live eno tebali mu kkomera? Nabadde ensirise, but sincerely speaking we are talking about someone's life. We are talking about a public figure's life. That is alien skin. Lwaki mu kanyomera aka preventive arrest lwaki ono omusajja takwatibwa? General Gaddafi kuba yali ku ground. Umarukiseka tusobola okukwasagana ne Interpol International Police ne bamufuna jali South Africa. But lwaki Gaddafi ali wano ayina with all these words they said on live? Twakamala ofiirwa jjajja Ichuli. Yakamala ofa yafa mu bintu ebyo bya kisiru. Ono avuddeyo adalimba yeewaana nga bwe yasooka olabula jjajja Ichuli tewaayita nnaku nto nnyingi nnyo jjajja Ichuli ne bamukuba amasasi. Mulowooza bano abaana ba Nuupu tebali mu lukwa olwo? And now beewerera alien skin. You're saying alien skin ali side zeri ali neno. Mbusimanya ayagala osinga ate alage nti asinga mwene alemu abeene alemu bw'ate asinga n'aba people power. You guys used to send alien skin wene alemu. Kati ate mmwe bamu abagamba mbu ate ayagala kweraga nti asinga abeene alemu ate asinga n'aba people power. Ebigambo byammwe mubisengejja nga mwogera. Bannaye abaana mwenna abafango, don't take this for granted. Eno statement bana abalenzi gye bakoze temugitwala for granted because we know no guys are violent. Bana abana bali violent on a serious note. Wallahi ekintu kyonna we kituuka ku kibanda. Ekintu kyonna we kituuka ku kibanda. Buno bwe bukakafu obusookerwako ddala. Gaddafi mwogera yogera but watch out your mouth buli kaseera lwe muba mwogera. Bino ebigambo bijja kukozesebwa if anything
kebenga accident kebenga chi ne waba tafute ne waba abadde chi but wafunira obuzibu bwonna kibanda oba omwana yenno wafango nafuna obuzibu wallahi you will be questionable omanyi muleta nnyo omuzannyo mbintu you will be questionable you will answer questions about anything that happens on Alie. Banaye mukuuma obukakafu buno buli mwana afango nuoli kuuma video eno kuuma obukakafu buno but police preventive arrest wano weyandikoledde sincerely speaking so we have our pain okusinzira ku bigambo bano abaana bye boogera we reflect back ku bintu ebizenga bibaawo ku bantu naddala ku nsonga ya jjajja eculi baabano gye bali mu kwogerako umali kiseka we South Africa wali siwala bannaye polisi ya Uganda umali kiseka temutugamba nti South Africa wali wala oba temutugamba nti temukwatagana polisi eri South Africa kwata bantu bano please act according